Okay, sorry. Okay, all right. Tulaba okusawe no kusebi track extra UG. Omukolo twakutandise naye katuka tuguwunzike mbitibwa. Mu bitibwa ebitibwa byenjawulo. Ray P tugeze okunzika omukolo guno ngabambi ekyambalo ngabwe empandise wagulu awo nti ekyambalo kiri mbukadde 15 obwa Uganda kino kyasembi okwambala nga tunzika omukolo ngolengera bwabi byamazina n'omwagalwawe omukulu Raymond nantabikula face Raymond omusajja ow'amaanyi gwe twafunye kati yaliko essaawa eno. Ekiriwo kiri nti baganda bange omukolo gwadde gw'amaanyi nnyo kuba twatandise abayimbi bayimbye Carolina Ntongo ne twabako Irene Namatovu ne twabako abannamawulire bangi ab'enjawulo aba bloggers abatono ababadde abayite ngaffe Saimo Official omulangira Saimo Official Kawalata Cookie Promotions ezimu ku blogging sites ezibaddewo nga YouTube channels ezibaddewo onaku olwaleero zibadde empite ngojeko botalabanga tebalina ku channel yaabwe tebabayise ffe twayitiddwa era fe ababaddewo Telefina BBS Telefina kiikiridwa ebyanibwa okubaddeko Dalinabatans Florence Napija omulangira w'olugambo Saimo ow'ekiwalaata alindiridde okulya engoma obwakabaka bw'olugambo ntooza owulidde banaye so bano nga bolengera ku screen yo Precious Remy nga bolengera ku screen yo Precious Remy ne mwana mulezi Raymond amazina banaye gabadde ku original Saimo omulangira w'olugambo alidde okulya engoma y'obwakabaka bw'olugambo kubanga bakabaka banaatera okufa. Ray P ayambadde ekyambalo kimala kibadde mu side yaka light designedwa mwana mwala Jeb Fashions basange wali ku Mabrizi wagulu awo be bam designs olunaku lwali ekyambalo kibadde ky'amaanyi ne best man w'omwami Raymond abadde ambadde kompi byambalo bye bimu then omukyala Metroni oba muyite omukyala asigala ne best man mulaba ambadde ekyambalo ekibajjeyo bulungi nnyo naye omukulu Raymond ayinenge gyasanyusemu nga bakubya akayimba ako nakuuna ku ttaka omukulu tatambula nno yekka ba bodyguard bolengera wali bali oba amagye bano isaawa eno nga bolengera omukulu awo awerekeddwa abasajja bamade byabula black galwind za black omukulu kimanyi kiti kimu kye twategedde nti galwind oba better sun goggles n'ezemisana n'ekiro zisigalako kitwazudde ebyo tujja kuba twebuuza bamuyita ku mulangira w'olugambo Saimo ow'empalaata okulya engoma y'obwakabaka bw'olugambo kubanga abakabaka baliko banaatera okukola ki okufa kale tukyagenda maaso every track omukulu nga mumulengera bana Raymond ayina love by the way ayina smile nono mwana afanayo Raymond Sambwa ono waffe mukozi munaffe okuterefayina daba smile naye smile eno nga yakutikka butisitu nnyo weewaawo tugenderaawo mugama atusaasire Precious Remy kitambule bulungi ekintu kino ndowooza best man engeri gy'alimu kunyweza ekyo best man engeri gyanyiiza mu kiwato kya Metron sikitegedde enkola sigitegedde naye tugendera so muganda wange kyolina okukola kintu kimu subscribinga omukolo tuguwunzise bwekulupa ate tulinde omukolo ogw'olwokusatu Shalita Mutawe era omulangira w'olugambo yagulina omulangira w'olugambo alina omukolo gwa Shalita mu Mutawe ku lwokusatu Mutawe yali yabbaawe yamazima wanvu tugenda kataka erya haji kyetulinawo ekipya tugenda nsanji ku gadeni mu maka gaabwe agali mu gadeni Shalita Mutawe anytime we are loading for you next week ku lwokusatu then ku lwokuna tulina okwanjula kw'omwami Lule owa Pakalasti mikolo ku mukolo owa Pakalasti otuva ku lwokusatu ku lwokuna tuna omukolo gwa Pakalasti omwami Lule omukulu wa Pakalasti kyo kyekyo muganda wange kyonakola kimu subscribing emikolo nga gino tuba tukutusaako every moment tukucoveringa every moment tukola kye bayita 360 degree bagiyita degree Celsius Fahrenheit byonna kale abyebyo bwe tutambudde oyo Gabi Ntate yatereza Remy nga bolengera banange omukolo gubadde gwa maanyi badde kukyala just naye kubadde nga kwanjula abaana bano banange olw'okwanjula kugenda kubeera kutya okuba mwogedde ebigambo bingi baanammwe mwogedde ebigambo naye ku luno omwana abaswaziza naye tusaba Mukama Katonda gumwerere ddala
mwerere ddala omukulu nga bw'atunula bw'aba atunula abeerewa ddala so bye twagaliza mwanyinaffe mbeera bulungi mweraba.